mbaire nga ntambula nga mbatambulamu nga mwenda okumama lwaki nensoniwa ekibiina kyabanange kyendi namba 5 mukukitandikawo ndikwenda okuklarifyinga ensonga eyo yona eva mu idiiro kubanga mu bulamu osobola okutambula bwe bufumbo bwalema obona liba n'abembi bona balema okola ki buli muntu tatambuza buli muntu atambuza n'olwensonga eyo kambakobera ku ensonga ntono ino mubaire munvunaana Bikirwa Moses watulyamu olukwe lwaki bava mu NUP ekintu ekyali kigemye era logologo mwogera kuba ebiri e Kampala timubiidi nze Bikirwa Moses gwe muli kubona wano nyinza abasinga okuba n'obulumi ku mwoyo kubanga amaanyi gange genata mu kintu ekyo imwe beene mu gaidi basabo ne banyabo ensobi yavaawa era ensobi ninze nagireeta twalina conversation ino okwogerezeganya okutontono kw'abantu basatu nze Bikirwa Moses Alex Waiswa Mufumbiro muganda wange wali Mbusoga yalumuyikemu ni mukama waife owekitiibwa Kyagulanyi Ssentamu mukubire mungalo mukama waife yatukoba nti bana 2017 nga twakava ekyaddondo nti Bikirwa nti wakubye emundu esooka isasa erisooka walangirira kuba president waye tubaye tukali kweteekateeka aye ekintu kino Katonda bwakituwa twalifuza ebisanja bimeka nze nganzi ye mwene yakuba alikwenda ekisanja kijya kirala kijja balafuga ekisanja kimu mwana nze ngende kuwene babi wange na Uganda namukoba nti Mr. President ekisanja ekirala kiyinza obutatumala onaba wakagulayo masuuti onaba wakanumirwa emotoka etabita mu masasi onaba wakanumirwa red carpet nze ndowooza tufuga ebisanja bimeka 2 Waiswa yakoba ati Mr. President nze kyokoba kyenja okola ki nze namuwa ensonga lwaki ndikwenda afuga ebisanja 2 kyekisooka ife abasadde baba okulusege tulakuba twali kwetereza bulungi mu kisanja ekitya twakabayizayo kubakazi awo twakazimba ku nnumba tukalina akola kubana ife bandi ng'otukoba nti okola ki ovaaku nze ndowooza nti Katonda bwatuwa omukisa tugeme ekintu fuga ebisanja bimeka 2 webale ino namukoba nti kubanga ebisanja 2 bijjatumala ekisanja kye ekisembayo ekyokubiri twidde kuba tufunye sente editegerekeka twina n'emundu nga tusalamu ebijja mu maiso mu Uganda ate omukisa gujja kuwira Busoga ife basadde bali kubona wana 2 nifo tujja okwetoolaku ani anaakola ki aye namukobatize munange ono kiboneka ye mutiitiizi aye nze mu myaka 10 ndakuba ndiki ndakuba ndirode kubanga ndakuba n'emundu ndakuba n'esente yasoka yakola mwati oide muyayemu nabona nti omubanda ono yayeze kumala byenkola ki okuva ku olwo titwalira mu kugemagana bulungi eyo niyo lisoosi ya confusion yambonerawo nga mu maiso myaka 10 nsobola okukola ki nsobola okuba ku kyendogera ate nga yena akikola ki akyogera najja okubona omukulu atandika okulumemba najja okubona omukulu atandika okukweka empiki najja okubona omukulu kubanga ye Waiswa yayogeza bunanfuusi ye yayogeza bunanfuusi tiyayogera mazima n'olwensonga eyo bwetumala awo najja okubona ng'enkwe nditandika buti yakoba ati Busoga tulinayo baani abasobola okuyikaikanya omukulu ono aleme kutambula kujawala twali twakalijesalinga muganda wange muwanguzi Andrew wawo mu Buzaaya mu Bugabula South
bwe bamubona nga pasita asobola okwogera nga balowooza nti muntu bakuba tukozese ono asobola okuyiwa amaadi mu bigiro kuba bona bava Busoga bava Kamuli. Nja okubona omukulu atandika okweta miitingi nga TD bayese ninza abatwala. Nja okubona enkwe babuloga b'ebweru bali kuba bigirwa. Waliwo buloga bamweta Lumbuye bamukoba nti kuba bigirwa ayonoonekere irala asobola okuva ku lusegere lw'omukulu. Buloga oyo yakoba ati bigirwa SCMA yamuwa emiliyoni 8 ajja atendeka abayeekera Tanzania bayire bakuba ekirayiro nti Kyagulanyi abaye ali kutendeka abayeekera n'olwensonga yaleme kwesimbawo 220 mulala nti nze bampa emiliyoni 8 ntwala abavubuka 24 Tanzania batendeke. Ekintu ekyo kyanuma ino era yakoba ati woyagana bigirwa kuba woyagana bigirwa kayina abakazi 4 buli ku luguudo olufuluma e Kampala kuliko omukazi n'enumba ali woyo mbuuze mwene. Akasaddako kali kwenda kuyita Kyagulanyi bwe mwagaana mukube kuki webaka mu 2018 nja okulingirira Lumbuye byali kwogera n'okunenyanenya amaani ge n'amwanukula nja okumwanukula ng'ate bendiikuba ate mbana be Kampala wano ku lusegere lw'omukulu nga nibeene lutalo. So nakizuula nti bakama bange baligezaako okuntoola mu sisitimu aye nga bakozesa kyebeeta blackmail. Ekyo nakitaawo. Bwe tutuuka mu 2018 ng'ali kuwaaku ekidera eyo waabaayo obuzibu mwidukira Kibuyaga yakuba kidera ebyalo 2 byonna byafa mukidukira ekyo n'asaba pulezidenti nti tujye tutwala obuyambi obuyende kubanga obuzibu bwe tulinabwo nti abantu baife bafunye ebizibu ate buli muntu ali kutwalayo obuyambi n'olwensonga eyo tukole ki twena tutwaleyo obuyambi. Twatyama mu meeting ya ikomando ab'ebitogi ebimyufu bona baawaayo twagula bando tani namba twagula ebidandaali mu kutuuka ekiseera ekyokusalawo mwami Rubongoya Secretary General ni mwami Zaake Francis n'omukyala n'abagabe omukulu be yayitamu okubisaawo ensonga ekoba nti titujja kujja Buyende mu mbeera efaano sene eno tujye Buduuda. Buduuda yona waali wagwire ettaka kyebeta landslide. Nja okusika amawulire agali einuma obw'obutajja Buyende ng'abakulu balikoba bwe tujje Buyende tujja kubita Kamuli bwe tubiteeka Kamuli akasala tujja akawa amaani n'olwensonga eyo lutu tugikole ki ekyo nakitegeera nekengera mu etya twasigala nga tutambula kuba ebyobufuzi mbiidi byankwe zena natandikwa okola enkwe dange mu mpolampola okusobola okulamawo mu kibiina ekyo. Batutuuka mu 2019 twakuba pulaani ey'okwetoloola eyiwanga kubanga iteeka likoba nti buli presidential candidate aba ajja kwetoloola eyiwanga nga obulayo omwaka mulala nga obulayo omwaka mulala tujje mu kulonda aneesimba okuba president ayikirizibwa okwetoloola eyiwanga. Era bamemba ba ikomandi twatyama kuba nze ndi 005 era tebasobola nakukyusa byafaayo ebyo naye balikola batya. Bwe tutyama twakuba maapu n'abakoba nti ow'ekitiibwa president abise ku maini okumala ebbanga iganga bugiri Namutumba ng'ajja Mbale iganga bugiri Jinja ng'ajja Busiya abise kwina akubye kwino. Bwe tuba tuli kuba pulaani eno tusokere nga tuba tuli kuyingira Busoga tutandike ne district ediri mu byalo eritali ku maini n'omuli Kamuli n'omuli Buyende n'omuli Kaliro n'omuli Luuka n'omuli Namutu Namayingo n'omuli district eritali ku maini ere kuide Kamuli. Abasadde baakanula amaiso bwe tukola ensobi ne tugenda e Kamuli akasajja tugenda kawa amaanyi ate mumanyi ka mutawaana bwe kanaafuna amaanyi tekagenda kufugika mu kibiina kino. Nakifuna nakitegeera nakiwulira bulungi
naira mu okwekengera omulundi ogwokusatu ayira tyatya twasigala nga tutambula twajja mu kalulu mu mbeera yonna gye twakajyamu eya covid nazaana amapeesa gonagona ag'okutuusa pulezidenti wano mwidukira bulungi twakola bye twakola byonna byonna era nga bwenaniza amapeesa okuyigiriza olukiiko luno okubaawo obukugu obwo bwenakozesa nikulule bwe lutuuka era wali ku youth center we twali abasinga obungi mwali abali wano pulezidenti yayogera ebigambo byonna byonna yabimalayo naye okukoba nti omusadde wange ono bigirwa mumpeera akalulu mundu yange emene ekyo kyamulema kyazitowa yafumula ebigambo bye yatambula yakola ki yajja kyokka nze ndi eno ku gurawundi nsitula manvuuli ntambula ne bafuutu soja sente dagende nsupendinga naniiza banaidiini nga kubanga nalina tyobolo obubolombolombo bonabona obwabanaidiini nga ndi kuzimba kintu abakulu ate nga kyenzimba eno kibatiisa ebyo nabibona nabirekawo bwe tujja mu kalulu ekibiina kyagema $2,300,000 dakiweereza mu busoga wano likuuma akalulu akaba MP abasobola okuwangula ni pulezidenti waife wallahi sente $2,300,000 dayingira mu busoga nga bigirwa Moses asookerwaku okuma n'ensonga eda NUP wano mu Eastern nzira kyendidi nkimana ntya nkimana ng'olutalo luweire tuviire mu kalulu bamemba mu busoga batandise okuyomba nga bwe nabalyaku esente nali $2,300,000 botidde abatuukaku abantu bali kuyomba ebugiri bali kuyomba enamayingo nabuuza $2,300,000 nediriwa nti baweereza sente edikuuma akalulu kyabona kuwaire 10 nafuna mu bivumo bya bamemba tinize nali esente nayiwa kyangema ku ng'omuntu nafumintiriza obunanfuusi obwankolebwaku nakuba nti ebyobufuzi tibikoma ne Idi Amin babirekawo obo tebakubanga ngu alina okukolera 10 ku 10 yena yabikola ki yena yabirekawo naguma nagumiikiriza mu mbeera efaano seneeyo twatambula mu mpolampola bwe tutambula mu mpolampola twatuuka n'atandika okufuna ebizibu eby'endawulo General Museveni yagema ekyana kye nali ndina mu kiseera ekyo kino ekyana kiyaka kye mu bwine wano era muli kibona kaveera keereere sokoyige ekyana kino ekyana nali nakakisabuukulula mu biseera ebyo mubindukira bulungi ino aiga mwidi tuli basanda bakulu ate tugumira ebintu General Museveni ekyana kye nasooka mu biboira wali bino tibijja kunumira by'endikwogera ekyana kye nasookamu yakikubira isimu ssaawa 12 kunkyo nga kalira mu kikunta yakikoba ati mwara wange ogamba otya mpa ku mutabanyi wange oyo twogeremu kubanga atawanyiza nnyo akyusiza abantu bange bebusoga eyo nakuba omuntu wange nti oli kwogera nani iroboosi kyerye ndikuwulira watandikali okwogera n'omuntu oyo twabikayanira mwawo akasimu nali nkakubye ku kisenge yodi kyekitegeeza okuyombera mu isimu nga dada aliku nga dada ali ku layini kyeyakola dada kyeyakola yakuba ati mumanyi oyo alina omutwe munene wa mazulu ayiwe jangu twogere omukazi yajja yayira n'ekifuluusi kodi musibe ebifuluusi bya mbooli yayira n'ekifuluusi kiti nga kirimu obwetaano obutakolangaku ng'ekyamazima wendi ndi mwavu obwetaavu obw'esente ndi nabwo n'obwendiwo mandiidi aye nga adirese tiikanya naye nakoba ekyana kyange ekyo
nti onkoze ekigambo kino tidde omusaadde akuwerere ku mission kye ssente dino emiliyoni 5 emiliyoni bimeka olw'ensonga eyo nti olw'okuba tidde mission kuba kuwereire nze nkulese era n'agema engoye dange n'obugaito n'ata mu lubaluseewa ginalivuga mu kiseera ekyo nayireka muli wano ebulongo bwe ndira ebulongo dada yamubuuza akoze ekyoyo omuzeeyi omusajja nekyazeeko kakati alayika maka gafudde kakati nkoleja ti ebyo mbimalanga muzeeyi yatwala omuki yatwala omuntu nayira muyala ye kiyakola yamuwa n'abasirikale yamuwa n'amaani yamuwa n'akabundu mukasawo n'aba nga kikasola n'amukola ki butimberano bwe tuva mu kalulu n'ajja ndire mu kayumba kange kuba akayumba kaali kange namukoba nnyabo ogayiga waire okolagana n'omukulu buli muntu gwanooni okolagana naye ndekera akayumba kange kakinakunaku yakoba ati obugayiga kwongera ku ssebo wapaalira eyo paalira ki paalira irala naluzinga olwa struggle naluzinga amaka naluzinga omukazi n'abaana babiri binali muzairemu n'ekifuluusi nakikola ki era nabuuza banange mu NUP nakuba nti mwife abali wano Oyo Museveni nga akuyingirire nga buyandingirira mu bulangiti munda n'agema olubirizi olwene n'aluyuyayuya ati musigalawo imwe ngazi mwe nasigalawo ekyo kyabaawo banange tebayemerera ninze ku nsonga eyo nalwana n'aguma ng'omulwani era n'asigala ng'obulamu bukola ki butambula bwe lutambula ensonga deyongera okwonooneka kubanga dali disibuka mu kamiitingi kala akabameka akabasatu kembakobeire bwe lutuuka twali tuli wano eno ensonga yona kanjinigiremu eyo ensonga ey'obwakyabazinga tuba tuli wano mu 2024 katuukire waife yawanika omukono omunene mu Busoga bawanika omukono omunene mu Busoga tuba twakatambula kwe weeks 2 wabaawo amaloboozi ag'omukazi agata aliko otambula ku mikutu ng'akireiminga kyabazinga wange gabula namukoba tutwala mukazi oyo kodi munyarwanda kodi biki ng'ayogera ebigambo bingi aye ng'omukazi wa NUP e London ng'agezaako otuusa obubaka eno tumuyambeku okulwana oluki yasooka ya connectinga n'abantu bonabona aba NUP omuli mwami Swengere omuli mwami Muwanguzi omuli mwami Bamululenzi omuli Rita omuli atoli ye Muwanguzi yakwana na bukwane yewe yawulira erobozi ly'omukazi yakoba ne baby kyabuzinga ina abakazi bangi ozinja kwesangula amaziga okumanya nti omusadde oti wa Katonda mperano omukazi ng'akola ki ng'awulira nga tali certified yaye nga ebintu bye ku intaneti bitambula ng'akubira essimu ngaze mukoba nti nyawo olwo olutalo lw'olimu tolusobola kubanga omukolo gwa gavumenti n'ekisooka ekyokubiri institution gye beeta obwakyabazinga bwa Busoga nnene okusinga by'oli kwogeraku kyabazinga embeera gy'alimu iwe okumukayanira nze ng'omuntu njiidi kubanga ze nawe nali ntakuona empeta waliwo sebaawo abaaye abaakubakerera awo ali kujja muze nawanimba bibaamu ebyo bino tobiwulira kubanga byange so embeera nali njiidi mulimu betusala ekikubo tyali waye wasala ekikubo ng'ozira kyakumuliramu wabulawo buki buti omukyalo oyo namwetoola ku ntyo bwe mwetoola ku ntyo ekibiina kya NUP twavamu emiliyoni 10 tuweeyo nga contribution ku mukolo ogwo president ng'abita mu Mwaisa mu Fumbiro yakoba ndetera abantu b'omu Busoga abantu baife bakomuledi tutwaliyo contribution nali nina kamuli eno nga nva kuziika nali nva na kuziika buwandume eyo
Waiso yankubira esimu nti ekyo sawa 2 tulina okuba nga tuli mu tawuni ekanzu idda nayo tutwaleyo contribution n'amafuta nalinzira era neewola bwewole mukamuli wano tidde abakobera ina gatoola n'agivuga luba luseewa okujja okubawo ku mukolo nja okutuukayo Waiso namubuuza ku isimu nti muwanguzi ku tiimu aliku ekyokuwerekera pulezidenti yankoba ati weida bono yaganawo nabo pulezidenti beyasazeewo kunkyo nayaganawo onalebo Mwiru Paulo nayaganawo Mase wa Lukamba goba Duzi nayaganawo Swengere nayaganawo Waiso mufumbiro ye mwene ninze n'abayambi ba pulezidenti nga 2-3 twaja twatwala owakatuukiro contribution yaife era omukolo gwawa bulungi omukolo bwe guwa muwanguzi Andrew akuba olukiiko idinda akuba ati Bigirwa nanemeseiza okuba mu bifaananyi bino ne pulezidenti kasadaka bino kasadaka nkwe katulemesa kutya moment efaanose neyo tukaluke fayiro mwidijebe tokuluka fayiro oba tukayunga section mwidi okuyunga section mwida bitegeera bino kube nenkuba mpyaka mperano nga muwanguzi akubira omukazi owe London amukoba nti maama nkukobere nti ye omukolo gwa kyabazinga gubaire gulemye wabula mwami Bigirwa Moses neyagemye pulezidenti waife yamuwalawala batwalayo contribution omukolo gwire mu vibe era ife abatabaireeyo ife abatawagira mukolo watuboineyo maama nze na bino byebintu ebyo alikwogera n'omukazi alikwegulewo omukazi na aye tuyambe funa link ne Bigirwa amaloboozi gonoyogera naye oba galigati agajja tuyamba wano okusotinga ensonga mukolo gwali kubulayo wiiki ndala mbwali Kampala aidye kuyiwa mukolo namukuba nti maama olina maani kyagayiwa omukolo guno okugedde oti bwaki wabula ninfa aba opposition batusembeiza ki mbali tuli kulingirira mulingire omukazi yakuba oli kasadaka bino oli kasajja kabi nnyo gwasendasenda pulezidenti wange atwaleyo sente wakyabazinga omukolo gwali guganye oyo omukazi tagenda kola bwati nga omwidye wali eryaki eri ebyana bino byetukola ki byetuwa nabyo namukoba nti nga NUP twali tulina otwalayo sente ekisooka nifo twawangula Busoga ekyokubiri abakulembeze mu Busoga tuli munuupu muno ekyokusatu tuli kulwana n'NRM omukolo guwambye twera tuteekwa ogubaamu so emboozi toli kunumya tirijja kusoboka kale musasudde bwe mutyo byenyambye NUP e London nze ateekamu sente bwe mutyo musasudde koze ebyo bya kitebe kubanga sente z'oweereza zigenda ku kitebe direct omukazi nga alikodinga conversation yaife ku Lwokusatu obwire essaawa 4 nga buli muntu ali ku smartphone ye ali ku scrollinga nga waliwo omwami bamweta so yali alikwenda flag ya bwameeya idinda ng'asula y'amaloboozi ago ku mikutu nga muwanguzi nagamwe mukazi yaweereza muwanguzi yafuna omuvuka gwawangala naye yagasulayo ku mukutu bagweta Busoga Seeke abandi bagwidi abali wano amawulire gatandika okutambula ekyalo amawulire enduulu yavuga omutemo tumugwireku Busoga ezwire omutemu una kukutanga n'omukazi logologo era ng'emu abiwulira butire bituuka ku marediyo byayaganayo ki ku BBS ku Baba Radio kwali kusengere Kalyowa ne Asani Njakabutaala ebe bali yabo nga Swengere yandigula ku olutalo nti njamulemesa flaga eya Jinja North ngera amapesa gani gagona gakunemesa enkola ya NUP ya asigale mu yegazanye bulungi tidio bana agifuna aye ebisigale bya Katonda n'ekibiina kye nga balina olutalo ku radio okwo bakuba Bigirwa nga ku Busoga wano kuli ku Njakabutaala kuli ku Anyole n'abandi n'Odwoli nga nvunaana nti njamulemesa fulaga ya Kagoma nti mpagira akali amawa Njakabutaala nga nvunaana nti njamulemesa fulaga eya
eyanjeru municipality olwokuba balina omuzindalo gwa radio gwa buli lunaku nga bawuunira kunze bwe bagwa mu mawulire ago bakuba tufuniye tukamaze kawaire era kafuuse ka siviriyani bayembanze baleeta buli kintu kyona kyona. Embeera eyo yayiza ebyobufuzi byange inuma yayonoona ekifaananyi kyange mwimwe era mwaniyigira nalwana okuguma era ng'olinali wakitembeeta ino ng'okisobole nakwemerera wano kwogera ku niimwe nakuba nti time is the best judge. Abantu abakoze enkwe bonabona mu nsonga eno Katonda abakola ki alibabona nakigumira abakansolinga bakansolinga. Of course kulwokuna kulwokutaano twaida wano twatereza ekibuga kino kulwomukaaga twaja twasibula kyabazinga kulubiri twataawo vibe nga kamuli ndikaikamu obusungu nga mubukwese kubukweke buli omu abwina ku mwoyo. Omukolo gwajja mu maiso omukolo we guwa emboozi yakyuka twatandika ku Sande nga mboozi yindi eriwo ngeriwo ani atayambaire bulungi ani atafuniye emmere muwozi ebigambo byamulemye okwogera emboozi moduleyo nga neeriwo buti ku Sande ey'olweiggulo olwo nafuna isimu era nali kamuli eno kuba ife omukolo twagwotera wano mu kisaawe kyaife ngafuna isimu okuva ku headquarter tulina Busoga emergency meeting. Busoga emergency meeting sawa isatu bangu otuusi naje nasiba etaayi era nakoba fantono nti giboneka giwunye nga batuwese mangu aye katuje natuuka mu parking ya NUP nga waliwo akakunsu nga kalimu Kaluya Andrew Fight wakamuyingiza okuva mu NRM kalimu Zwengere kalimu Waiswa Mufumbiro kalimu Jamalu Mukuve kavuka keyo Bujiri kalimu omuwala ondi bamweta Maria wa mu Butemba awo nga bali ku discussinga ebinaja mu maiso nga bayidina ebinasalibwawo mu meeting ye tuli kujjamu natuuka nga ze nalinawo abali kunze waliwo Mase Walukamba Manjeri Kibakutika Bamululenzi Saulo Nsongambi Olalewo Mwiru Paulo n'abandi nga basimpathizinga n'embeera eriwo bwe tujja mu meeting president yayiga ni Rubongoya yakoba basewo ne banyabo ntiye mwebale emirimu gye mukola mu Busoga mbese bano lwa nsonga ndala ntiye yasoka ya byataaku ka recording akamaloboozi nga ndikwogera n'omukyala yakuba kyendowooza nti mwena mwaka wulira nti tukiviireko ako kaliwerekerwa petition 2 oba ebiye mu lugunyo 2 waliwo omuwala gwe bawandiikisa petition eidinda nga wandiikira president Mr. President tusaba okyuse mwami Bigirwa ayo no ekibiina atumaganiza n'abantu avumye banaidiini munanfuusi abamemba beyawiremu eyindi ng'eviire luuka dombi badisoma bwe badisoma nze naabala petition eya NUP wetuukira ku meza ya president eibanga lyemala wakati yawo neeno obwangu bwe dakozeseiza bwe yayizaawo ono kino ekyana yakayana nti litumubeereirewo bulungi ate nga twamuwayo miliyoni meka emiliyoni 3 mu NUP omuntu ku level yange bwe yabyawasa for example Waiswa Mufumbira we yali ali kubembaga president yamuwa omutwalo gwa $, gulimu emiliyoni 38 yamuwa emotoka ejasinga okwenda eyesikaledi yamuwa busaabala ng'ekifo kya bwereere yamuwa ne mukazi we Babi Kyagulanyi amutimbire ate ye mwene yabaawo kyokka ze namba 5 nze n'omukulu yaloba okuyida ku mukolo gwe twakola wano nga okufuna date eyo twasooka kubiikula dayale ye nga ni date gy'alinawo eri empty September nga 24 date edisigaire donadona ng'ajja kutambula wabweru wa Uganda. Date bwe yatuuka ey'embaga yaife yakuba ati abe South Africa bamwese alijja kubaawo ku bikonde mbw'ali kujja ku bikonde South Africa aleka omukolo gwa Jenowe
ate ekamuli sina Kampala gyaba buli lunaku ekamuli gyatatera akola ki gyatatera kuba yagwe balama atyo omusango ogwokusatu gwe ndimuvunaana amaloboozi ge gawulikikanaku ng'ali kwogera ne Anita Amonge ng'ayina bamuweeyo emiliyoni meka emiliyoni 10 mwidukira wenava obubi na Anita Amonge paka Kitalya nze Bikira Moses ku level yange naigula olutalo kwa Anita Amonge n'amukuba okumala emyezi 3 nga muvunaana emisango egy'endawulo era nali ntuuse ku level nga ni palamenti njaji mubingisaamu mu myezi gy'3 ekibiina kyange ekya NUP tikyankobaku nti byoli kwogera ku Anita obitoolawa era twongere muki nga nze ndikuba mundu yange paka Anita yakolaga nisemwayi nibaida nga akolaga n'abasoga okuva igange eyo nibaida ne bantapinga ne bansuula mu kiwoteri semwayi we yandoola yatwala walembuya n'akuwa n'omugongo na butinkandiga biwundu era fantono oluusi yamberera mu bubeerera ayinga amazima gende ng'omusadde omukulu tidda kumala yaye oluusi binkaluubirira ndikuba namba 3 mu Uganda sipiika aba namba imeka nakuba bananga aba NUP nti nze engeri gyenigiriza Anita Amonge ali mu kasonda owundi anigirize otafiire owundi anigirize Katumba Wamala owundi anigirize Muhoozi Kainerugaba owundi anigirize omukungu yenaye n'akola ki gavumenti tugite ku bunkeeke kubanga nze Anita natuuka ekiseera nga takaanwa maadi lwa muntu atya ayina esente ayina emundu ayina buli kintu aye nga amaadi takakola ki ng'eyo pressure gyemutalireku basobola ogita ku wundi kyabanga egavumenti liyikola ki kuba tosobola asula gavumenti nga togiwiikeninze bannange banvunaanamu musango olukiiko olwo lwawa nga pulezidenti asaze omusango nti sebo nkuwumuyiza toyikirizibwa kwiramu kwendigira mu operation da NUP toyikirizibwa kukomandinga wantu wona wona until further notice olukiiko luweire nakuba nti lukiiko kiruno ni mwai Museveni gwe tulwanisa gwe tukubagayina ye emyaka gyona gyona ezira muntu gwe yali asalire ku musango nga tamuweire mukisa kwewozaawo ayi wakola ruling ku komredi wo gotobye nayo okumala ibanga nga tomuweire na mukisa akola ki kwewozaaku ekigambo ekyo kyanuma ino ekisooka kyabumenibwa amateeka buli kooti yonana gy'osobola okugyamu ng'okyalenjinga omuntu okusalira omusango nga tiwewozezaaku bakuwuliriza era waguwangula nze nasirika busirike n'akigumira yankoba mwami Rubongoya nti ebisalibwawo mu miitingi eno biwandiike ku mikutu owe kiralite kibiina engeri ekikoze eki imwe abali wano mu miitingi eno timwikirizibwa kyogeraku era nakyogeraku yerena twida kumuvunaana olukiiko luweire twire wabweru ku bifaananyi nze gwe basazeeku omutwe era nga bali kwenda nemerere mu bifaananyi nkole ki nekubye ekyo nakigumira twali tukali kuva ku kitebaawo wene mu dakiika 3:8 nga rediyo Mbusoga litandise okwemba nga Bikira obwaweire afuuse civilian tumwambwire ranka era kubuti kurutu ekifo tukitwaire ranka tugitwaire kaweire bulido katwepankiraku tukakoze eki tukamaze nafuuka ekisekererwa nafuuka olwemba nafuuka omuntu w'okuderega obuderege ng'abantu abali kunderega ninze abakoze abantu abali kunderega bagumiire kunze abantu abali kunderega bakeetaaga n'okutendekebwa okwange kubanga nze ndi political philosopher ndi political lecturer ate ndi political champion kiri wa bulido my friend kiri wa bulido so twamaliriza twavaayo ebyayira ku wano Musoga bamuwanguzi bafuluma ku kitebe nga bali kujaganya nge bawangwire oluki olutalo nakuba nti kale ekifo ne kiba kiri baluma kanje nkola emirimu nga civilian mukamuli
Babeeye Kampala oba beega Lunyankole oba bakola kinze kandirewa kandire Kamuli ndogera olusoga bwendire Kamuli njokugwa ku conversation ey'abakulu e Kampala nga bali kwogeraganya ni mwami Kasiko Mike wali omuvuka omunyarwanda ati so ni munatwala nupu mu Kamuli wano nga bali kwogera naye na musirikale weyo kyankwazi eyo nga bali kwogera naye nti musala amagezi agafuna candidate owundi ku Kasadako twakatola ku ekifo kazira vibe buti mu bantu musala amagezi gona agafuna candidate owundi gwe tunawa flaga bwe tubenga tumukoze eki tumumaze ebyo tubigwaku mwami Kasiko yerabira isimu mu moroka yaife nga tuvaidinde eyo mu meeting daife njokuona ono Lubongo yanawandiise ali kwogera nti president eyo ni position ye ate nga abantu abasembayo mu kibiina ni president ni Lubongo ya namana nti future plan y'ekibiina kino Bigirwa Moses aziramu ekyo bwe kiba kityo nakoba nti beera tulimaaniga abantu n'aba n'asalawo president yasuula date nti ali kwida Kamuli kwogera kuna abataka yakozesa mwami Kasiko Mike waliwo omuvuka owundi bamweta Kibengo Faizo bamumwidi waliwo omuvuka waida ndabante n'ebisolo byonna werenga ni Faizo omukulu oyo ng'akola ki nga bali kuteekateeka okwida kwa Kyagulanyi e Kamuli municipality mwami Lubongo yankubira isimu nga owekitiibwa Kyagulanyi ali kwida ngaido yankuba comrade Kananaga omanyiyo yali taidi kutereza nti Kananaga kijja oli kwogera waliyo ki nti president ali kujja ye Kamuli enkya naye poliisi etuwadde Kananaga omanyiyo koze manyiyo nze nsula Kananaga nankulyaku gumuluka gwange buwanvu ki okuva mu kibuga koze kilomita 2 tufudde batufulumiza ekibuga ne mugamba kiki baani abatesitese Kananaga nti comrade Karuya abaleta kuinvolvinga nga mu meeting koze sebo gombuulira nti mwami Kyagulanyi enkyajjawa ajja Kamuli ne mugana yesebo walinze yesimbawo n'akalune kawangula ne banziba bubbi ekyokubiri ndi mutaka wa wali ekyokusatu mmanyiddwa bulungi nnyo mutuuka mutyo kubanga mukolagana ne ba subordinates n'abavubuka b'enkyatendeka ebyobufuzi nti nabaliiteekerateekera president okujja nagamba kakati ekyo byo biwanvu naye kye tuba tukola tufunire rediyo mu dakiika 2 nali maze osekiwalinga programu ya rediyo nga ngumye nga katugendera awo NUP yaffe nesekiwalinga rediyo Talk Show omwami gwe nakolaganaga naye mulabyeko wano naye sijja mwogera linnya bwe nfuna Talk Show eyo olunaku nga lutuuka poliisi yaliteekiriza mukulu kuva Kampala kutuuka eno era bamulemesa okutuuka bamulemesa okutuuka tuna abasigala eno batuyoolayoola aye ngeido ku the next day nga nina ebibuuzo byenina okola ku Kampala International University negayirira abapoliisi kuba engeri gyeno nga bateeka okumpuliriza nakoba RPC aliwo mu kiseera ekyo mwami Mbabazi nti RPC namba ebyokusoma weno obikola ki obidi kandi visingirenga ku poliisi wano gwe munaaba mufuniye ekisa obwire munandekula ekyo nje nti abe mu luki mu lupapula era nasomera mu ikomera notisi dona mbanamba obwire bandekula naje nakola olupapula lwange mbaka ali mbibuuza eyo pepa yakawanja okebera emikutu nti nga bafutu soja bonabona okuva e Kampala okuva Idinda nga balikoba Bigirwa niyakolagana ne poliisi yalemesa omusadde okutuuka kabigirwako enkwedako biki nga balikunze buti basebo ne banyaba bataka be Kamuli nze Bigirwa Moses ninza okuba ndi mukyamu oba nekinasalawo kyali kikyamu ayenze ng'omuntu nagayita mu ebyo byembakobeere byonna n'ebindi byentatuuseeku omutima gwameneka n'alemererwa okusigala nga ntambula ne baganda bange abo era n'abakoba nti mukole ki
gwe mulitola ku Museveni gwe mulyeba mulyenze muli mpayo kalimu gwe mbati mulyenze muli nsindika mu ekizairo ayi tikasobola kwongeraku bwemba nakola nsobi ndikwenda kuyimwa abali wano basebo ne banyabo ng'emwidde ebyobufuzi ne levo kwe tutambuliza ne sacrifice tukoze n'ebintu by'embisa mbirebe n'okwerekereza miliyoni 5 n'ebindi basebo ne banyabo mwalikoze ekimu mu byobufuzi omuntu mukyankala naye katono ino mwayawukana nze nakumiikiriza ebintu byonna byonna paka we natuuka ekiseera nga ndibona abakulu bano bongera kunsaanyawo ate nga n'ekisaawe bakindagaanamu ntyo bwe naleka baganda bange abo era eyo niisitoole era ngikomeizaawo anasigala nga nvunaana ajja kuba na nsonga dde nze ngikoze eki ngikomeizaawo eyo twavaayo twayingira Eastern Revolutionary Platform ng'abalwani abazungu bakoba nti a man without enemies is a man without values. Omusaada azira balabe ozira sente olya omuntu wa bulido welira fene ku kyalo you have no value ani ajo okuwalana ngera ng'omuvuko oli ku Damas bwakoze eki bwayembye wano but a man with value ate kokuba n'abaki abalabe bendi nabo it is because I have value. Ebirubiro byange binene ino bitiisatiisa abantu era bangi abasobola okukola ki okuneekengera akasada kano tukabale mangu so ebyo bitu ebyajja so Eastern Revolutionary Platform tugitandikawo bwe tugitandikawo twakola research amala ku Busoga ne ku Uganda yona yona economically twalingirira nga bazungu bwe bali kuva wano mu Uganda obufuzi babuleka mu Buganda babuleka ne Lango president yali Muganda prime minister yali Mulango ensonga yayamba ebitundu ebyokulaakulana kubanga byalya abakyoli baida bafuga mu gy'ekinana n'etaano batitookera olutwa era bw'ojja eggulu wandawulo ku Jinja ku Kamuli abalango wano mulira baali emirundi 2 nkaaga na mulala ku nkaaga n'etaano nkaaga na mukaaga ku 7 na mulala ate bayira mu 8 n'omulala ku 8 n'etaano era bw'ojja erira ebyenfuna byandawulo ife ababa e Kampala ebaasi edijja mu Northern Uganda eritwala ebyobusuubuzi n'abasuubuzi ebaasi 45 ebaasi 85 nedijja eggulu ebaasi 62 nedijja erira ebaasi 18 nedijja mu Western Uganda kubanga waliyo business wazira baasi ejja Idinda wazira baasi ejja Kamuli wazira motoka ya byabusuubuzi eida wano because wano wazira kitambula why kitubanga ku mubuyinza bw'oba mu kibuga ekyaruwa ku ssaawa dino dendi kwogereraku ebaasi eri kutwika abali kujja e Kampala eriwo kilomita 6 e Kampala wendogerera wano eri kutwika abali kuyira e Kamuli bwe bati nesembayo diwoireyo ssaawa dino bwe bati nesembayo eriwo dikoze ki diwoirewo ssaawa dino wendogerera wano ssaawa 3 ed'obwire ojja kuba tosobola kutuuka Kampala ng'ozira motoka ekola ki kitegeeza nti you are poor you have no business gye mutwala e Kampala eyo design eri political eyo design ya byabufuzi ekyo twakitaawo twalira mu byobufuzi tujja okubona abaana byabufuzi abakungu ab'amaanyi abasalawo ebinajja mu maiso mu Uganda nga mu Busoga oba balira ku ngalo abava mu Busoga bapakasi bakozesebwa bukozesebwa nga bali Kampala abantu abasalawo ba mirundi 2 mu Uganda kankibakobere ba mirundi 3 abasookera yala bava mu Western Uganda n'abo mu Central Region n'abo mu North ife abasigaire tuli bapakasi
bw'ojja mu magye abakyolina abalango be positionize bulungi mu magye mu administration wona awo Western Uganda ye positionize bulungi e Kampala nawatambulira buli kintu era waliwo omuvuka e Kampala twali tuli kubagana naye ebirowoozo ng'ali kunchalenjinga nti lwaki otandise Eastern Revolutionary Platform ng'ate tulina ekintu ekiri tambulano namukoba nti wano wetuwemereire ssebo ere Bank of Uganda wano wetuwemereire Parliament yiire wano wetuwemereire CPS yiire wano wetuwemereire Minister of Finance yiino wano wetuwemereire NSSF headquarters diidire wano wetuwemereire chachi abagaiga mwe basabira Cressida King yiiyo wano wetuwemereire KCCA ekitongole ekirukana emirimu gy'ekibuga yiiyo ssebo ndikwenda onkobere olikwenda okunkoba nti nze yenva ekamuli abantu embeera gye bawangaaliramu efaanagana niiwe awangaalira mu bizimbe bino ne sente edivaayo lwaki toyenda ife twena tukubaga twena tuniine tutandike okubona ku bintu ebyamaanyi ebiva mu Uganda era twagwadula okwekyo yankuba ati muli batuufu wandiba omutuufu bigirwa lemera ku nsonga eyo twamuvaako mutemperano Eastern Revolutionary Platform twemerera ku misingi gino wamanga tuli kwenda ebyobufuzi bifuuke nga Busoga eyogera nti ife tuzitowa tuti mukitegeire ekyo bati mukitegeire nti ife tuzitowa tuti ngemubona abasada ab'e Kenya abakalangini baida ni Ruto waibwe yali atunda na chipusi na bidandali nga awereza nkoko butyo lero president kubanga abakalangini bamusindika e Nairobi mu Bachukuyu bakola combination bageme ekintu Abachukuyu ab'e Kenya baidi nti obuyinza bwaibwe batesa n'abakalangini president bwava wano nga Muchukuyu ayira kwa mukalangini era balaba Jaluo Raila Odinga kyabalema kubanga balena bali mu Central Kenya ndikwenda okubuuza basebo ne banyabo Abasoga n'Abaganda imwe mutafuga ku mwabaki era mweyita bagezino mwidi Museveni distance mwavu okwide Kampala okufuga ngo okuvuga emoroka okujerwa kitula mwidi kilomita ediriwo mwidi kilomita ediriwo okuva e Kampala okutuuka Koloma Milton Obote gye yava Abasoga nifo tuliraine bali ba Central bano bamunyagwa bano yebavuire bano ba Buganda First bano ayiri tusobola kufuga kubanga twefuula bagezi kumbe tulina lugezigezi Roza tuli bagezi kumbe tulina lugezigezi abagezi bava yebavuire baida bagema ekintu ife twaba wano nga tubakubira mu ngalo Eastern Revolutionary Platform ekyo tukiwakanya era tulowooza nti basebo ne banyabo imwe abakunganiire wano okuwuliriza General Bigirwa Moses n'abagenyi be bakyaziza ensonga eyo mugitwale nga nkulu tuzimbe ebyobufuzi ebyamaanyi ebijja okunigiriza buli muntu yena tusobola okunegotiatinga interest daife nga Abasoga ekyo tukiproposinga buli mu sub-region biki betwakatuukaku twagema peni n'olupapula okumanya nga abantu mu opposition bananfuusi ino era ba myoyo mibi twakola research ku Uganda yatandikibwawo sub-region 24 buli sub-region yaleeta ebyayo twakola Uganda aye bukyanga tukola Uganda obutali bwenkanya bukoze eki bubairewo aye buli kitundu kiba kivangamu abantu ab'endawulo ife twakoba nti Mwai Museveni tulwaine naye mutiya gasi yatulema mukalulu yatukola ki yatulema mu byemundu bakonyi bamugezaako era byakola ki ife twaproposinga proposal gye tulowooza nti nesinga amaanyi nti buli region emobilizing tutyame nga ab'oluuyi oluvuganya buli region erete bajerozi baayo kubanga nze Bigirwa Moses ndi wano musobola okuŋŋaana okwida okumpuliriza aye Mugisha muntu waida wano tasobola kuweza waire hafu ey'abantu abali wano aye ate yena bw'omwagaana embalala
yena waki yena wamani nakuba nti Bikira Moses ni baine bamwiru bamanje kye bakutika basawulo bani abo nibano bamuwanguza abatategeera ife tugeme busoga tujikunge Owekitiibwa Nandala Mafaabi yena ageme Mbale agikola ki Owekitiibwa Power ageme Teeso kuba nze ne bwenje Teeso olwaleero abantu okumpa attention bukosinze bandidi ayi tusobola aba influencinga kusalawo byabufuzi byaibwe eyo Power Patrick Amuriat president wa FDC ageme eyo ka proposing ati jeno mugisha muntu owana na muwanguzi ategera lwasande ngali mu kanisa oyombwa so twakuba nti banaife abakulembeza abalala abandi bagemere eyo gye balina amaanyi mu luzungu bakyeta comparative advantage tukozesa amaanyi buli muntu gaalina yava tukunge tugayitire walala mu conference ya walala ng'oluuyi oluvuganya ekitundu nga Bunyoro kyaleeta Kabuleta Joseph asobola tukiikirira eyo mu mambuka waliyo bagiri batolanya mu Central Region mulimu w'ekitiibwa Kyagulanyi Ssentamu nibaine mukunge ebitundu ebyo tugayite tutwala omusaada abasaada kye bakoze n'okunomola mu kiwandiiko kyaife batolamu bupointi obubakolera aye nga tibali organizinga kirowoozo tutyame nga opposition tutemeteme Uganda tujje tukubagane n'omusaada kye bakoze NUP yakuba nze ndikwenda ababaka 10 mu Buganda kanwanire wano Nandala Mafaabi yena ali mu Mbale ali kulwanira eyo mukasirise Power yena ali kulwanira mu Teeso mukasirise Jima Akena ali kulwanira Lango mukasirise muntu yamaze yezuula yairayo Mwankole yena ali kulwanira eyo mukasirise tibeenda kulikorganizinga idea eya regional political empowerment kubanga Bikira Moses ne yagireeta bwe tunagirikorganizinga kajja kufuna amaani katwewanire kwa kasaadaako n'olw'ensonga eyo ndikwenda okubategeeza nti we are not moving in the wrong direction. Idea yaife twogerera wano oluuyi oluvuganya lweri kutambuliraku informale oba benda katono oba benda kinene nengira yonka esigairewo osobola okutuusa gye twenda okola ki kubanga twakibala nti bwe tukola tutyo tujja okumaliza nga tufunye ababaka nga 3 ERP befunye mu Busoga, NUP befunye mu Buganda, FDC befunye mu Mbale ne Teeso n'awandi twajja gaita mu nga tulima ababaka 3 NRM tuba tugisindike mu opposition mu parliament nga speaker waife ni deputy speaker waife nga Mwai Museveni takasobola akozesa parliament okubisawo byakola ki byayenda as simple as that. Era bwe tutakola ekyo akaluke tuli kujamu akobwa president abane simba kuba president Mwai Museveni bajamu werekera buwerekere kunumisa mukolo nti bakeeta byemu aye byokobambu mwami byabakamalangirire muntu wundi wale nga tukakola betwakola mu 1996 betwakola emirundi ena ku Dr. Besigye aramu aramaini eyo gemu nfu eyo gemu ki n'olw'ensonga eyo yona party njimaze era tujagiramu abagitegeere mu gikoze eki buti ndikwenda kwogera ku okutola mwerina basaba ne banyabo Mwami Bikira Moses kino kakozesa omukisa guno okukyogera ku officially nti ndi kujja kwesimbawo okubaka bwa parliament ow'ekyalo kino obubaka buli municipality era nze nga Bigirwa ndowooza nti abantu bonabona abali kwenda okwesimba ku kifo ekyo mbali ku waigulu mbasinga obusobozi baana mu byabufuzi beetaaga kuyita mu misomo gyange mbasomese meni batandike ku bifo bya wansi ebyobwakansala ne bameeyo bwa division kubanga Bikira Moses ne byembiseemu ndi wankizo mu nsonga ina ekisooka ku nsonga ddaka buli municipality ediri loko ninza asinzodde endigiramu
kuva 2020 okutuuka olwaleero nakaziika abantu nga 900 mu kyalo muno, nga 900 dead bodies. Kubanga nze mbawandiika mu kitabo. By doing so, ebizibu byammwe mbigwireku mbidi bulungi. Ate nze tiri muntu nga bano tubakampala. Kino ekyala kyange n'ekyali kiri kuzaala sooka idoola. Ekyana nakikuulamu omuntu nti nze natirambaire. Kubanga bw'oba n'ekyana kino n'olambaala abantu bw'obakoba ki. Ekyana kino nakikoba nti bw'oba ojja kuzaala eby'e Kampala bizirayo. Jja mu Kamuli General Hospital wano emulaga okole ki? Era we bamukubira ekyambe n'ama n'ebizibu ebiri awo kafunkuna ali yena. Era zena bansombesa obugirita, giravusi, obutabo, logologo obuntuntu bw'ekyalo ekito nga mugula ku ntuuma wano. Ono asobola okukola ki? N'olw'ensonga eyo kubigema ku Kamuli Municipality eby'omunda n'eby'owabweru ninze asinga obikola ki? Mu kiseera kino mu myaka gino ena era mwani nazaaliyo mu palamenti yena yazaaliramu yazaalira ku Aga Khan e Nairobi. Kitegeeza nti mmwe embeera gye muzaaliramu tagikola ki? Tagiidi. Mweyo embeera ndi wankizo mu kintu kino kubanga n'ensonga eyindi mmaniibwa mu Kamuli Municipality, mmaniibwa mu Busoga, mu Uganda, mu Afrika ne mu nsi yona yona. Ekyo bw'oba olikwenda okikakasa jja ku mutimbagano gwe beeta Google oteemu eriina Bigirwa Moses oba Jeno Bigirwa Moses baida mukuleetera yena. Era bw'oba olikwenda okumanya nti ndi wansonga era kitufaanaganamu wena taamu eriryo oba noba mwamugiza naaliyo. Empaka dikole ki? Diweraawo taamu dikusooka Wilberforce. Computer idakukoba nti access denied. Tibakubona. N'olw'ensonga eyo mmaniibwa. Ensonga eyo nsaba mugisinziireku mumpa akalu ka Kamuli Municipality. Ekyokusatu, ekyokuna ninze alina awaadi ey'obusunsuzi obw'ensonga n'ebyobufuzi mu Uganda ne mu Afrika okutwaliza awalala. Era neza okubaleetera ku awaadi eno leero mugibone ku mugiwe Fanta aidio gimukula. Brigadier General okola emirimu gye. Eno bagyeta award Best Political Analyst of the Year 2024 General Moses Bigirwa. Mukitegeera ekyo? Mwidibe nasinga basemuju, nasinga banamboze bebe mutya, nasinga bandi aba political analyst. Munyagwale yali yankubya inamana nabana namukuba kulasiti. Tiwe kyali mugulu. Barumushana bandi bemutya ku TV eyo nze nabakuba abasada bampa award yino era ndikwenda okubategeeza ena award n'ensoose mu Busoga wano ey'ebyobufuzi. Bwembanga ninze Best Political Analyst mu Uganda mwaka 2024 ate nga ni guno nkaleebya lwaki munafuya abantu b'e Kamuli kumpa amaanyi mwenitegeeza okujja e Kampala n'otola ya award. Abasajja baganda beeyendeza buli kantu n'akasimizi benda bakatwala. Ayi wembakubira nebatola ku award eyo ndi musaada tiri wa muzaano. Ekisembayo lwaki mwalimpa amaanyi nje mu palamenti mbakiikirire mu Uganda wetwogerera wano mu bagenos abamanibwa mu Uganda nibo ojja ku internet bw'ova ku General Museveni kubanga ye yagakuba olutalo lwakola ki era omunafu yange okidi nti w'amaanyi ekyoze enkidi bw'ova ku
General Museveni oyo ku General Bigirwa Moses. Era General Muhoozi akalwana. Alwana Mwandagana ye muli wala. Muli wala. Balabandi bakayirika General Pinyefuza, General Moses Sali, tibalina biri kunsi ba General Moses Sali. So mweyemera tutyo tukoze ki? Tutyo twidye nga tukola ki? Tutyo tuzimbye capacity. Abo bembi balife bali kuida bajja kwekaichako. Mwembi bamweta Khalifa Agananga ajja kubomusiku wano pako wile kutya. So ngamaliriza baba ensonga dityo wediri era nsaba muyikirize ensonga dino muninge mu ngeri y'endawulo mu nzito ye nsobola okujja mu palamenti mbakiikirire ate ebintu nabibonera mu maiso eyo mwebala okumpuliza basebo ne banyabo Eastern Bigirwa Munyagwa Nsubuga yendo kile kindekeki omwe byange Bigirwa oye